kusala mu Uganda yetaga air ticket kati balina etegeke yaabwe y'okujjukula ku bbaawo waabwe naye ku ssaawa eyo kusobola kuteekawo kati 15 kuleeta mu bantu babiri n'abaana era kibeera bbiri ate era nga bajja ne wabali nti oluno olwa fast abakyala abo n'abaana baabwe bajja ne balaba ne baleetera jjajja waabwe abazzukulu era abaana ne bagenda ku kijja ne basabira ne balaba ne taata waabwe mu mwaka babeera bweru wa Uganda bajja emirundi gye baba n'obusobozi era bwe banaaba nga basobodde tuyinza okuba nabo bwe banaaba tebasobodde mu myezi gyonna egisigadde wali waka waabwe akanjiremu ntangaazeemu bannamawulire mwina ekintu kye mubuuza naddala ku mukyala Lillian omuyimbi waffe Mbabazi mukwano gwange era tukolagana bulungi ne family naye olw'okuba nti Moses naye yali muntu nga ffe waliyo ebintu ebiba passion ennyo nga si bya mawulire kati ate ekirala ekiri ku ekyo nti Moses yakolako mbaga bannamawulire mwina eyo mwagiraba ani eraba ku mbaga ya Moses ey'empeta yaliwo literally kitegeeza talina mukyala gwe yali yawasa ligo kibaita ligo wife talina wife yayina bamaama b'abaana be kitegeeza buli omu ayina equal right okugenda ekagga oba okugenda ewa maama era ne bamwanirizanga maama wa omu ku bamaama b'abaana ba Moses ng'ogyeko ne bemumanyi abo abatono abali famous waliyo n'abalala naye buli omu ayina equal right era temutusuubira ffe nga family oba foundation kugamba nti ono mukyala wa Moses wuno no kuba talina gwe yawasaako ki mpeta ntegerekese era ekibuuzo ekyo abakibuuza mukirekera awo kuba Moses twala bakakombaga ye buli mukyala yamuzaalira omwana ayina equal right okujja ekagga oba okugenda ewa Frank oba ewa Medi oba ewa maama ne bamwaniriza biri personal nnyo ebibeerayo era temuddamu kubuuza bintu ebyo bitategerekeka kuba naye yali muntu bwaba alina ensobi yakola ng'omuntu yazikola naye ffe ekintu kye yakola ekyokutumbira ne tunyumirwa y'ensonga lwaki tuleka fast ffe abayimbi ku lunaku lwa 31st Frank lwagambye ekiro tetuba na programu nti gundi agenda kuyimba ne gundi ayimbe ate ekyewunyisa ku event eyo ey'ekiro nga 31 buli omu naawe ali eyo nga toli muyimbi era osobola okusaba akazindaalo n'oyimba ebigambo bya Moses n'olimba lw'okola ki naye olw'okuwabeerawo abayimbi bangi tetuba na programu kwa buli omu ajja ku kiringa kati afunye vibe yakola ki yayimba bajjira na ku budde bwabwe era MC Fish ne yakwata kazi nayo n'ayimba mu byasobola si bakusasa buli omu ajja ku budde bwe era saagala mugambe bannamawulire nti wabeerawo disorganization nti tewaba programu ali mu vibe yakola ki era tujja saba ku luno nti kyayinza okugamba nti disorganization yaliwo kireka bamu bali tebalina bukumiikiriza ne stage teyaliwo tukozesa lujja lwa maama lwennyini ne balukoni gye mwalaba yeba stage yaffe era buli omu ajja kuyimba tuba n'ekiro kiramba nibo tumala olunaku lwa first Feb era performance zikola ki zibeerawo tewali disorganization gwe jangu nabo yagala okuyimba ng'oli just muna Uganda tujja kuwa omukisa uperformingira abantu ewa maama waffe Jane Kasuubo era we twaziika Moses tewali fee yonna tewali sente zonna zisasulwa kujjawo tewali sente zonna za buwaze nti okutuuka wali ku kijja osasula 10 oba 5 oba 3 naye omuntu eyeewuliridde ng'ayagala n'agamba nti nali nyumirwa nnyo music wa radio by the way olumu tuba ne CD eziriko music wa radio ng'ajagadde ogigula n'ogitwala oli wadde ng'ogamba nti nzize kulaba ne baziika radio ndabye maama wa radio nina ebibiri kambirekewo naye tewali fee yonna nti okutuuka wali ku kijja we baziika Moses teeka wali omutwalo oba 2 oba 3 ekiriiwo kyabwereere kanyongere nambulemu ku nsonga eyo omanyi abantu bagendeyo ne boogera batamanyi kiri kijja newankubadde mu 2020 omukulu Kiwanda minisita twamuyita ffe kennyini najja naggulawo ekifo ekyo ng'ekyebyobulambuzi naye kijja ate kya family kati wabaawo ekibbo olw'okuba nti omulimu ogugenda maaso mu kulongoosa ekifo ekyo gwetaaga obuyambi era weesanga nga buli omuntu olumala okwetulwa bw'ati ng'afuna kyasuulamu singa wabaddewo entry fee yandibadde ne wano ku mulyango ng'oyingira
era okumanya twakireka kibere open ne bojja n'essimu yo ne bojja ne kamera mmeka. Era abali eyo bannayuganda mutegeere ku kijja kya Mowzey Radio tewali interest fee, tewali kusasuza. Ekyenjawulo ekiriwo kyetabagamba nti oluusi abantu abamu balinda lunaku luno ne bovakira udinga nnyo. Abamu ne batasula nafuna mukisa gutuuka mu ndo okwo abantu baba bangi ng'emuzze mu biraba. Naye ekijja ekyo kiba kiggule buli lunaku kasatu ojja kiro. Kale ekiro osobola okujja nga wakoze programu ne bakulinda. Naye jangu emisana gwo omuwagizi wa Mowzey oba ovudde bweru osobola okuyiteekaga n'ogenda n'olambula kuba oli omuyimbi newankubadde family yamuzaala naye bye yakola ne femu gye yafuna ate baali bantu. Tegeerekese yali mwera mwe mukuba ennyimba jangu woyagalidde newankubadde twateekawo olunaku luno olunaku lwa family na foundation just kujjukira mugenzi. Naye gwe ne bw'oba tozze gy'oli osobola okukuba ennyimba za Mowzey oba n'ofuna olunaku olulala n'ojja. Era muzze mulira bannamawulire nti abantu bamala first Feb ate abamu ne bajja era nga ku nnaku eziddaku Bobi Wine najja n'ono najja bo obulusi nga tebaagala nnyo bantu bangi. Naye ekifo kiri open, osobola okujja n'essimu yo, osobola okujja ne kamera n'obuuza ku maama n'ogenda n'olambula Mowzey Radio. Abasinga bafukamirawo ne basaba. Era gwe omuyimbi ali eyo ng'omanyi nti waliwo ekikutto osaana okugenda wali rasita n'oyo n'ofuna ku maanyi ga Mowzey, noyogera by'oyagala n'ofunamu naawe.